And of course ku celebrity track kwoli Alan Cruz gemanya tuli baita wano Kataba Kamengo. Tuli Kamengo, and of course amawulire sigasanyu nnyo wiiki ndowooza wiiki ng'emu n'ekitundu emabega kaawo twalina Mary Bata nga apraisinga jjajja we ng'era amwenyumirizaamu nnyo kuba nti ye yamukuza n'okuba kyali jjajja we yaliwo nnyo. Ezimu ku memories enzijukira enkuba bwe yatonyanga nga jjajja abateeka wansi w'ekitanda bo n'afuna kyabikka waggulu, and of course right now avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mary Bata ali mu nnaku ey'ekitalo, and of course tubadde tulina okukola follow up story. Abamu muyinza okubeerawo mu bulamu ne mugamba nti ye nga jjajja tetwamulako kyamukisa mubi tetwafunye budde bujja tumulaba kate nga mu interview twali tugambye tujja kufuna obudde atuleete tube nga tumulabako abeeko ebimu byasobola okuba ng'akola ki ng'atubuulira. So anyway, Mary Bata kimanyi sitori bulungi jjajja agenze naye obulamu bo busigala bukyagenda mu maaso. Mu byonna ndi mukyala mukkiriza Mukama atugamba nti yawa yajjawo ate tetujja funanga birungi byokka okuva eri Mukama. Kale mu buli kimu ekitiibwa kidde eri Mukama. Jjajja abadde alwalidde ebbanga ki? Mbaddewo actually abantu badde bambuuza music yaliwa naye nga tosobola kuvaayo bagambe kino naye nkoze kyensobola nga ye naye bwe yakola kyasobola, so nfubye okulaba nga at least mujjanjaba kyesaasobola kukola ku maama kyesaasobola kukola ku taata, naye nga naye bwe yazanya paati y'abazadde nange Mukama ampadde ekisa simaanyi gange, naye era ye bw'asalawo Mukama tewali agaana, naye okusalawo kwa Katonda buli lunaku nkuwa ekitiibwa era bw'atyo Mukama bwe yasazeewo jjajja wange nandekawo. So toyina jjajja n'omu? Sirina maama, sina taata, sina jjajja musajja, sina jjajja mukyala, ndinze n'abawagizi bange nammwe. Abadde obulamu? Sigazaawo taata wange omu ne mama wange omu. Taata wange yali adda ku taata wange ne mama wange gwe yawasa. Jjajja abadde abeera n'ani? Jjajja wange mbadde mbeera naye mu kibuga ebiseera ebisinga, bano bamicu bakimanyi. Kale nga yafuuka mwana nga munona wiiki emu n'abeera eno, wiikisi bbiri ne mutwala n'agamba nzirayo mu kyalo nga omanyi abakadde nga kale ddayo, naye nga mbeera nzijja mutwala mu lino ddwaliro, mutwala mu liri tebalaba kimuluma. Kale abadde abeera nange. Kyavuddewo gwe n'afa? Abadde mulwadde abadde atandise okuwona? 2019 yenna mbadde mu kulwana na bulamu bwa jjajja wange. Nenstopinga byonna bye ndowooza nti binsanyusa, music bye nali nzimba buli kimu nenkiyimiriza paka wentuuse nandaga nti ali fine nenkuba follow you nga ndi happy, era ndowooza video baagiraba nga ndi happy nga manyi jjajja wange ali okay. Jjajja wange oyo mbadde nga nzija nga banjogeddeko oluusi ebintu mu kibuga nga nina stress, siina maama gwenja gamba emikwano oluusi najyo gina we gikoma okukutegeera, naye vuga emmotoka ne ng'aka ngende wa mukwano gwange, naye bwe musanga nanga ajjangu nkulereko nanderako nanga muzungu wange guma ne mga nnyimbiramu, era alina oluyimba jjajja lwakuza nnyimbira okuva obuto bwange lugamba nzaalwa katabana erinnya oliwulire ewafa tamanyi bigwona ngumi tojjanga, kwegamba ye yakulira mu ngalabi naye ku lulwe ngenda kuluyimba era ngenda dukola mu studio ndufulumye. Jjajja wange abasinga bamulabako mu luyimba lwe bayita ssente olwange gwe nazannyisa ne nga twabanga ne jjajja waffe kuba nali nnyimba ku bulamu bwange. Ina memories nyingi naye nnwanye ne jjajja wange. Kale ndi mumativu nti Katonda alina ensonga lwaki yanfuula kyendi. Jjajja wange afiiridde mu mikono gyange. Bigambo ki ebimu ku ebyo ebyasembyeyo bye mwasembyeyo okunyuma ne jjajja by'oyinza okujjukira? Ebyo bigambo byeyagamba? Namugambye jjajja nnyimbiramu kuba nze mbadde nkonectinga naye mu kuyimba ng'olundaba ng'asituka ng'ayimba. Ne mugamba jjajja nnyimbiramu kuba yakimmanyiiza kuva buto, nze jjajja wange nkuza nkubira ekidomola nga ngamba yimba, njagala oyimbe. Okay,
bintu bya nnaku nnyo mawulire ga nnaku nnyo kubanga obali toyina maama toyina taata naye nga gw'osigazaawo omuntu omukulu gw'otwala ng'okuba obulamu bwo mu bulamu bwo bwonna Jaja bw'atyo bwe yavudde ku maaso ga Mary Bata and of course bwe nkulengezaako sayidi zeeri osobola omulaba bamugalamiza mu keesi and essaawa zigenda kuba ndowooza nga 10 tujja kuba tumuwerekera Jaja tubeere nga tumutwala mu nyumba ye ey'olunaku olw'oluberera. Mary Bata ntegeezezza Jaja babadde bamujja wano nga baazimba n'amaka amalala eri naye nga wano wali amaka amakulu we baakulira okitegeera. So Mary Bata abantu sooka batangaaze ku by'okuziika tugenda ziika sayidi ki? Tugenda ziika ku kijja kya Jajja wange gye bamuzaala bayitawo Butambala gye tumutwala ku kijja kya taata we muzeeyi baagudde ne maama we Kabejja so gye tumutwala. Jajja nga afiiridde mu ddiini ya bulokole era nze yankuliza mu ddiini ya bulokole kale ffe abalokole tugamba nti awummudde oba tugamba nti yeebase kyovula twasuze tusinza abasumba mubalaba kyekitiibwa kidde eri Katonda naye nga ku ssaawa zigenda kuba 10 agendere ddala paka Katonda lwaliddamu musinkanya Alan simanyi naye mukwano gwange Okay, ebyo n'ebirala tujja kuba tukuwa updates ku kyekigenda mu maaso naye nga mikwano gya Mary Bata gyonna weegiri okuba nga gimubudaabuda. Ivan Mulindwa weebale nnyo okubeera nga obeererawo mukwano gwange ono Mary Bata and of course mu biseera ebyessanyu tubeera ffenna naye ate mu biseera nga bino omuntu waba asingira ddala okwetaaga so gwe oba weeyita mukwano gw'omuntu mu biseera nga bino w'olina okubeererawo omuntu okumugumya n'okumubudaabuda naye Bambi ayongere okuba nga aguma okitegeera. Mu bulamu oyinza okugamba Jaja kasita abadde Jaja naye oyinza okuba gwe tomanyi ki kye yabadde ategeeza Jaja oyo mu bulamu bwa Mary Bata. Anyway ebyo nena tugenda kuba tukuwa updates n'okuziika konna okutwaliza wamu. For now Alan Cruz njagala mbeere nga ate nkwerekereza nkulage byonna nga omukolo bwe gugenda mu maaso ogw'okusanyukira obulamu bwa Jaja celebrating Jaja's life okitegeera mu bumpi bwennyinza embaga ye esembayo okitegeera. Omanyire Mary Bata banga ki? Badde ne Mary Bata banga liwerako kati emyaka tugenda mu 5 probably era Jajja mbadde musanyufu nnyo okubaawo mu biseera byonna babadde nga waali nga mulamu mu biseera byonna wabeeredde omulwadde Jajja abadde afuwa essanyu nga ffe abaana obamu kubaawo Mary Bata tubeera baana abamu so Jajja yali atubeereddewo Bambi tubeereddewo nnyo akwessanyu akuyita n'abayimbiramu nga bumanyira omukadde yenna bw'abeera teogira otuuka ekiseera omukadde n'afuuka nti ye mwana omuto nga mmwe abalina okumulabirira naye ng'ate asigala ayagala okubaleera okubasitula biki ng'ate okitegeera so that bond ebaddewo awo naye Mukama yagira era yasalawo tumwebaliza ekiseera kyonna kyabadde amutuwadde. Okulaga nti omukyalo ono abadde w'amaanyi abaana b'amasomero olunaku ndowooza lubalukomezza wakati amasomero gatadde abaana nga bw'olaba eryo essomero erisoose okujja kikulaga ekitiibwa kyabadde nakyo ku kyalo kikulaga respect gye babadde bawa omukyalo ono so kirabika nga akoledde bingi nnyo ekyalo kino. Anyway ebyo n'ebisinga ngenda kuba mbikulaga ano ku Celebrity Track Devotion ku kamera kwali bulungi nnyo genda mu maaso beere ng'osubscribinga then ne Mary Bata emboozi enaddako awo ng'agumye tujja kwongera okugenda mu maaso nga tunywa naye nga Mary Bata aguma. Amina. Kale mukwano. Thank you Alan Cruz. Okay kale tovaawo. Ebigambo bye tugenda okuwulira mu nnyimba ezigenda okuyimbibwa ne mu bubaka leka bitugumye kubanga bigambo byo. Nsabira buli muntu yenna ali mu kifo kino Mukama yogera naye mu mutima gwe. Nsabye era nga nzikiriza omukolo gonna ogenda kubeerawo Mukama okutubudaabuda n'okutuzimba n'okututeekateeka mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nsabye. Okwelabiranga ebyomusa
watufirira ndowoze kumusalaba okutusalolita eyagufirako ndowoze kumusalaba okutusalolita eyagufirako ndowoze kumusalaba okutusalolita eyagufirako ayo mwana gwendiga omusalaba n'omuka ebyavamu binzijukizenga ndowoze iretesa nukunsi erinnya erya Yesu yagalibwa mukulu linnya nga lya muwendo likankanya n'essanyu batukwata n'omukono n'atuwa ennyimba z'empya erinnya erya Yesu lireetesa n'okunsi erinnya lya Yesu yagalibwa mukulu nnyo nga mukyala musanyufu nga mukyala abaganda bamuyita wansajja mu mukama waffe Yesu abadde mukyala wansajja simanyi gw'obadde omulabo teno gy'obadde okuŋŋanira naye abadde mukyala nga bwe batandika okutendereza Yesu avaayo n'atyabula amazina n'asanyukira obulokozi mu myaka gye nga bwe boogera ku Yesu olaba ng'obulamu bwe abuwaayo nga amaanyi gagawaayo n'asanyukira Katonda tumulaba olw'okuba nti abadde mukana naye abadde asiba n'ebisenso n'asanyukira Katonda oyinza okuba nga gwe Katonda omumanyi naye nga tofunanga na budde bwemusanyukirako naye ye mukyala abadde asanyukira Katonda ye mukyala abadde oyabeerera n'amaanyi agatambula nga ye mukyala akuuma obudde bw'essaala n'atambula nga bukyali essaala bw'ebanga eneba ya 9 ng'atuuka 7 n'afuna w'atuula ng'ebiseera byabiwaayo oyinza okuba nga oli awo nga totina na biseera bya Katonda yasabirako ewange ettabiro nga muto era wano we yakulira wano ewaffe mwaba mulaba ku TV ku radio mumulabye bukulu nze weŋŋendera ewaabwe wenkonkona ewuwe ne muganze musumbawo nyingiddewo nyina kye njagala okuwabula oba okutereeza era ali wano naffe omukyalo oyo mere Bata kayimirire naye mumulabe Bambi yafiiriddwa jjajjaawe naye tumwagala era ntera okwogera naye ne muga nti naye eddoboozi lyeryo n'okuyiyako konna mbadde nsaba okuleetera eddala kubeere mu Yesu ekyo kikulu nnyo mukadde waffe wano mukadde w'ekkanisa abadde ayogera ku mukadde wange Kirisestom amwogeddeko nti abadde mukyala anyumirwa ennyo eby'okuyimba n'ekiro namwogeddeko nti famire eno yo
erina ekitone mu by'okuyimba. Famire njogera ku maama ne taata n'abaana baabwe n'abazzukulu babadde n'ekitone. Mukadde waffe abadde atusoomooza nnyo nti bwe tubadde tuyimba akayimba ne kamukwatako ye tatya kusituka mu katebe w'abadde n'ajja mu maaso eno gye mbuulirira ku kituuti. Nze waffe tulina eddembe kubanga Bayibuli egamba nti omwana gwaliwa eddembe aliba wa ddembe ddala. Era Bayibuli egamba nti mulimanya amazima n'amazima galibafuula ba ddembe. Celebrity Track. Subscribe.